ebyo n'ebintu bingi wolabira company entuufu. First of all ngenda kutunula maaso wolabira company entuufu omuntu takusabiddeewo sente. Waliwo abagamba mpa miliyoni 10 nze ngenda kukolerako oyo muleke nga tanaba nakugamba kyagenda kukola. Nga tanaba nakugamba tomanyi kyogenda kukola oyo mudduke duka. Naye labayo company egamba nze mpayo miliyoni 3 tunaabirabanga visa efulumye. Amanya MC Brandy Love. Yeah. MC Brandy Love, or you can call me Hamaj Travel Agents Ambassador. Ambassador. Ngabe musimufunyiridde kubeera ambassador. Kibwa endorsements zino muzifuna mutya? Endorsements ezo bakulaba potential yo kyosobola okukola. So mukama wange yansanga nga nze ne mugamba nze munayi sina TikTok account nene, sina Facebook. Abasinga basinzira ku TikTok account oba Facebook account yo ekuze etya. Naye nze namugamba nkola groundwork. Wekidda ku kya groundwork omanyi kye kitegeeza? Groundwork yatya soko nnyonyolemu. Nzira ku ground ne nkulangira company yo mu bifo bye ngenda oba ngenze ku show ki oba ngenze ku ki making sure mba kuba company yange. Ne bagitegeera. So ekyenjawulo ki ekiri ku company eno? Company ezimu zitwala abantu just nga si kufuna mirimu wabula kulambula bulambuzi n'akomawo. Eno bwe kutwala ofuna omulimu oba yakulambula bulambuzi bantu balambula bulambuzi osobola ofuna omulimu. Ezo offers weziri. Tulina offers ezijja nga za mirimu. Tulina offers ezijja nga za kulambula. So abantu baffe bali so different. Waliwo agamba nti nze ntwala mu summer holiday ng'enejja mu 30th August paka 3rd September. Summer holiday kugenda kulambula bulambuzi. Sikola. Kola. Kati ebyokola era tubeerayo ne conferences ez'amaanyi nga mugenda kukola, tubeerayo ne holidays ez'amaanyi era waliwo abagenda okukola. So bintu bingi. Abantu nga baka tugenda funa abantu nga ayagala kugenda mbiyumba. Mubikola ab'ebiyumba nedda okujjako nga waliwo eyatuyise n'agamba nti yeetaagayo abantu ebyo ebiyumba. Panawo tubadde ku summer holidays na vacations nagenda in case tufunye omulimu era boss wange bagifuna emirimu. Waliwo ne agent ali ku company n'agifuna emirimu n'agagino wegiri era emirimu bagiranga social media handles zaffe nti zino zegiriwo z'abakilina zino basoma mingi nnyo. So oli bwabeera ayagala asobola okujja ne mumutegeeza ki? Yes, ekiri ku ground. Okay. Yeah. Atwogere ku bantu abatambula nsi ki ze mubeesingiramu basically nti ensi eno neeno basically we based in Canada, France, USA, Switzerland, ensi nyingi, South Africa, osobola ogenda Spain, osobola ogenda Germany, osobola ogenda Finland, osobola ogenda Italy, osobola ogenda Turkey. So ensi nyingi as long as in European countries. Omuntu wabeera nga ayagala kutambula alina akasente ke ayagala kutambulako na mukyala we. Yes sir. Biki byandisose okulowooza nga yakazuukuka n'afuna ekirowoozo nti ayagala kutambula? First azuukuka afune passport tuzikolako. Nga wakalowooza okutambula sooka olowooza olina passport. Nga byonna tunnabirowooza because passport is the way to go. By the way nze natandika bwe nti otambula nagamba kansooka nfune passport nsirike nensooka nfuna passport. So Hamaji tukola ku passports ennaku 3 ng'ofunye passport. Week express ng'ofuna pass. Yeah. N'ogifunirawo nga tolina passport. Kasita ogifuna nga tonnalowooza kirala kyonna kyakutambula funa passport osirike. So zino offers zigenda okujja ng'olready olina passport era bakubuuza do you have a passport nga bakuteeramu. Okay. You understand? Yes. So womala okukola passport nga tukola processing ya visa oba ya anything. Okay. Kati ninyo era mwasponsorize ekivulu Love Fest. Mukwata ne ku bitono ebyenjawulo tubale tumanyi mulimu gundi na kampuni ezimu bwe zidiringa mu kutambula mama kakati ate wetudda mu sponsoringa gwoina kivulu olina kyogenda otwongerako kankusooke ne Mariam Dagire. We are in partner with Mariam Dagire Film and Performing Arts Campus Center. So era Mariam Dagire ayinza okugamba abakyala bonna tubawagira buli kibaayo kyonna twakamaliriza next Ugandan music icon. I was the MC. That was Zakagwa. So Mariam Dagire Film and Performing Artist oba Mariam Dagire Media era sente zigendayo bulungi nnyo ky'ekintu ekiyitibwa kyonna ne Delo ali kujja kizi era machindi opposite military. So Lovers Fest ya eriko Ronald Mayinja
eriko Winnie Nwaji, eriko Alien Skin, so abayimbi bangi tubawagira gwe come with your proposal tuyitiramu wa company ya Foji kubya abantu maso kyekikulu. Yes. Okay, tudde wali omuntu amaze ofuna passport. Waliwo omuntu already alina passport. Qualiterias kimwasinziira n'agamba nti eno company yentuufu oba company yentuufu omuntu agirabira ku ki kuba company nnyingi eziri mu mulimu guno eno naye ng'abamu bafere. Ebyo n'ebintu bingi w'olabira company entuufu. First of all ngenda kutunula mu maaso w'olabira company entuufu omuntu takusabiddeewo ssente. Waliwo abagamba mpa miliyoni 10 nze ngenda kukolerako oyo muleke. Nga tanaba nakugamba kyagenda kukola. Nga tanaba nakugamba tomanyi kyogenda kukola oyo mudduke duka. Naye labayo company egamba nze mpayo miliyoni 3 tunaabirabanga visa efulumye. Owulira waliwo agamba tugenda kukolera bwe tutyo yakupapya nedda. Fotuwa akasente katono tetulaba ku bya ssente visa yo neefuluma. Waliwo abantu abafuluma visa ne batatuwa na ssente. Yes, nga visa efulumye naye nga yabadde akubira amasimu banagenze visa si babbi nga ssente aganye. Era zimubula. Some of the disadvantages that tufuna mu company omuntu akuteeka ku pressure abantu banaba office ne babasiba no basiba n'agamba ngenda kutwala ku police visa yange efulumye. So jjukira banene abantu ba company tebali eri ku embassy tebabasobola bapapya ffe kye tusobola tuteekayo ebiwandiiko byo ne tuteekayo application yo. So the way to go oyina kulinda era abalinze bonna genda ku ama social media handles Instagram, Facebook, TikTok tuyina abagenda because we make you fly. Okay. Omuntu abeera atambula. Yes sir. Yandyeyisizza atya because tufunye complaints nyingi nnyo nti nno yave Uganda agenda otuuka eri ng'ate oba mu nsawo bataddemu ebintu ebyenjawulo. Omuntu alina kwegendereza atya nga atambula. Omuntu watuuka eri nga bataddemu ebintu biki mu nsawo. Waliwo complaints zetufuna nno agenza ate atuuse ebweru nga either bamusiba ensawo etaliiye oba mu nsawo nga bataddemu oba enjaga. Alina kweyisa atya. Okay. Yeah. Eyo complaint nagifuna nange nze kennyini one day kyantuukako. Waliwo omukyala ali eyo sigenda mwatuukiriza linnya. Ky'oba tokola omuntu okusiba ensawo nga togikebedde. Waliwo n'omuyimbi eyo gwe baasiba ebifaananyi olaba frame yali frame bwet ng'olaba kifaananyi kumbe mu frame w'okibikula waliyo ebintu ebitali byo. So the only thing you could do when you're traveling tokkiriza bintu bye bakusibye nti bino ntwalira gundi bino okujjako n'omuntu wo ng'omwekakasa nnyo ate n'abantu tetubeekakasa kubanga ayinza okukuleka ku kisaawe kasitawulira nti baamukutte wakulekera. So twewale nnyo ku airport okwo kuliko abafere bangi ensawo yo gikwate woba genda mu ttooyi nze nowembeera ku kisaawe ndaba newe ngenda mu ttooyi n'amazzi ntambula nago bwenti because you never know there at the airport wano wozingira ebintu okuva ewaka. So twewale nnyo ebintu byabatuka si nsawo zokka waliwo oli nga bamukwasa mayuuni amayuuni nga baagaggula we baagaggula ne bagazzaawo ne bagasibo baba bagasibisa supagulu. So ebintu ebyo bye batusiba tubyewale nnyo. Okay. Dala ku muntu agenda traveling ate first time traveler. Lwaki first time traveler gwe basibe ebyo ebintu because nange my first time that was 2013 I was traveling ne bansibwa obuviiri naye obuviiri nayina okubwekkaanya mbuddemu mbusumulule. Okay. Omuntu ng'ali eyo amaagi agirabira olu social media netamanyi weesangibwa. Okay. Tufunye omukisa ne tujja wano eno sooka obalagirire bulungi. Omuntu ali yonna yonna kasita otuuka mu tawuni nze kyenkola wemba mbuze mu tawuni mbuuza ojja ku maaso ga Nakasero n'obuuza Nakasero eruddawa maaso ga Nakasero okkirira bulungi nnyo n'obuuza Hardware City kasita omanye ekizimbe because ne wojjanga ova yonna yonna all parts of Kampala Uganda tobulwa kasita omanye Hardware City n'omanya nti ekyo ekizimbe kyekyo kati n'ogenda ku level 2 ekyo kikulu otuuka ku level 2 ne woba obuze ogamba Hamaj eri luddawa eri room 211 you can call it 211. Okay. Ebigambo ebisembayo naddala bannayuganda abali eyo nga baagala kutambula naye nga babadde stack manyine akasente kano temusaba kangi nnyo bwana akasente nako katuddemesa. Kye nazzeemu nkugamba wali mabega wali naye nkugamba ffe tetutunuulira ku ssente. Let's say tukusaba miliyoni 8 sooka otuweeko ennya endala zinoonye owulira ffe tukole process nkiddamu abantu abo abali eyo
bakuteeka ku pressure mututeeka ku pressure abantu baffe then visa weefuluma ng'abula ng'ajjako essimu oba alowooza ndibamwera kuba ekifo kiri bize natuuse wano ku makya kawungeezi tubeera busy ndowooza olaba oyo gwaffe oyo manager waliwo ndowooza olaba buli omu ali busy okyegere ekifo lwaki kibeera busy ebintu bye tukola anti omuntu ayinza okugamba abaleka banneerabira temwerabira abantu tetusobola mukwano ndowooza olaba dabayo zino zonna program ndowooza olaba tukwerabirirawa tukwerabirirawa wano wonna wonna ndowooza olaba tetusobola kwerabira lwaki tuba twakuteekayo ndowooza olaba gano mannya g'abantu awo wonna wonna buli omu atubanja wano wonna waali era tukkubira essimu maama visa yo ekoze eti oba si kyekyo you can get an email ebintu byali you get an email visa efulumye oba nogenda nogamba passport yange efulumye ne tukubira kasimu maama passport ye efulumye omuntu ali eyo yandyetaaze okumanya anti kuba abamu bagamba ate kampani okuwandiisa eri mu makubo matuufu empapula zeezo ziri legiiti gavumenti ebamanyi gavumenti etumanyi gwosobola okutambuza abantu ensi ze nkugambye Finland, Canada, Qatar, biki Italy yonna yonna nga tetuli authentic of course tusooka kubeera one registered company ne gundi etumanyi bulungi nnyo then netulyoka tutambuza abantu okay nga tumaliriza ebigambo ebisembayo eri bannayuganda nga tumaliriza nkwebaza nnyo first of all amen neneebaza ne banno b'okola nabo abali ku camera kubanga one thing mwe abamanyisa abantu bano kati ensi yakyuka tekyali ku TV tekyali ku radio mbonjawuliza radio ne social media so when you come n'otujjako interview ng'eno tukwebaza nnyo so nebaza n'abantu abawagira Hamaj Travel Agency kyembasuubiza ekintu kimu nti we fly you right there to your final destination ate nga ku ssente entono ku ssente z'otuwadde kwe tubeera tutandikira paka olugendo lwo by the way nze kennyini I myself nkutwala ku kisaawe gwamwetwalira nkwetwalira woba oyagala oba ne schedule yange bentutute ku kisaawe gendayo mbatwala waliwo n'omukyala gwe nakatwala kyegere nenkutwala ku kisaawe n'oyingira ennyonyi nenvaawo we make you paka ne wotuka ku kisaawe ekyeri nga tukyali naawe tetukulekerera okay offer ki waliwo gye wayogeddeko awe genda mu maaso era omuntu ayagala ogyegattako agifuna atya era gundi ziri zitya ya 3rd August paka 3rd September mwezi mulamba summer holiday so waliwo nene ya Christmas by the way ndowooza olaba Christmas Canada first edition 2024 kati n'abantu bagenda Canada yes ku Christmas lwaki tutandika essaawa zino okulanga akasente weetegeke so that teeka kutuuka ku dola ntono nnyo dola soma zino dola zino dola 3 yes ne dola alebadi dola 2.5 ndowooza olaba so 2.5 so guno mwezi tuli mu gwakumeka zino 13 guno mwezi tuli mu gwakumeka tuli mu gwakutaano by December oba tozifunye ozifunye yes it's a Christmas Canada first edition ng'ogenda ng'olambula Lake Louise Lake Niagara Falls Toronto omukyala we mbasi mulina munfundira omukyala we ngenda naye by the way ebyo bye tusinga okukolako nga ndi mu bulunvula ekyala gwe toyina olina akasenteko share nga nange nagirinnye edda nga tugenda fenna ng'ofuuka hani bubu nkutteko nenvulira obulamu kamusina kase bananga nangalama Edrisa banaamira embaali tukusanze ku kampuni y'amaanyi kyekikuleese wano basically era watandika dde diwuliriza ikampani ya Hamaji Traveling Agency iyi inyola ne Kampala Nakasero season base baliho esiranga bali church house baliho floor ya floor ya habili room namba 211 Hamaji yuyo kuza kumunyola ekinabi Kampala munga banfera nga nahusebulafu abanda banjeta nga bansumba bunsumbu paka bandakirira nga neza nanyula buyeti nanyula buyeti all of companies zitwala abantu ego lwaki wasalawo amaanyi yambo bandyasa kanabi alinga bandya nabi okwolesa bandakirira
bari nutso muhamaji abayira abandi bafukana bahuyetaho isinafunya buyeti bwase kila banjeta okuva lw'owajja waneno kyanjawulo ki kyolabye ekitali mu kampani endala eziri mu katale k'okutwala abantu ebweru? ganesa mu kampani ya hamaji abanyuma awo nakenda okuhama kwa kumwesi kwesinane kumaho kuwere nenga nesa mu hamaji yabe mu January nesa namubola bizinesi sininabyo ndi bambi ni passport nenga ngana kukendaho babaro ni passport kale banjeta kwama ku passport kona paka kwama ku passport banjeta kwa processing enani kwa processing visa kwabe kumwesi kwe habiri nafuna visa yasa kade no visa yansi iki visa ya Turkey ogenda Turkey nhutse Turkey ogenda kola mituki Turkey nhusa kutuwaringa ogenda kulambula kulambula ngulina akasente kapesinga haliwo okugenda kaho sibale sisi wasilambula abantu abali nga balina akasente naye nga bagenda mu mabaala ga Kampala nga tatamanyi nti nno wali kampuni ezitwala abantu okulambula oba bubakaki mbasi babolele ndi abantu nga babyena babo nadira bashefe bembale behulukingi lwe masaba mwise watabula mu Kampala wale buri hamaji inanyolebwa na waina alikana bakubola address yabo bari address yabo ina Kasero market batabula hatalehe na Kasero hahulu ili yabwe na wao then yabo kuyukuri yabwe na bari church house obenziye kanisa bari church house aruingira mugeti ku musanvu balo kugeti ukwira kwe ku musanvu watsa ku floor ye habiri bari papa kuti nse habiri hungachi ari bali munzu oba hari umisi babo hari bima bibiri li 12 niyo bibiri abiri mwemu biri abiri mwemu so mwitsa mwadirigani nabo mwabona embali wali ebifo bingi ebisanyukibwamu ne mu Uganda mu bifo ebyenjawulo lwaki osazeewo ogenda ku ttaka umulake mbari ngana sende omusilamu nahakiba nakenda kire heno name nasenganizeho nzebono basilamu bashefeta ibirisa bariye kale cyasabwe kimsamba cyabwe bibirisa bariye nasibukana sinese naholas tuhabaho tulina abantu banyenya abasabaza abantu naye omanye otya nti no kampuni nzibi wategeera atya nti no kampuni nzibi era biki byolina okwegendereza ng'ogenda mu kampuni ezo wabone kampani hubenzivi nami ndividi nabigeza ate nabigeza hemi natandikire mbale kwaba ne corona yitse so ibindi bibe amakolesi byamahubira mota nenga ari somanyore kampuni zivumuru kusabara mbeno siringi inze kudiringiro nenga nesa muhamaji nanyola management yabo ya numeri rera hapes kare hasakula kusimu step by step kilo bunori numeri ndi fanywani visa nakifuna ende kifunire nafuniye visa iyi nafune visa ndifuniye visa iye nano ye step yawa ari mari arenge step iliwe hari ukutsa ku step ya kukolas yehutsa kufuna itikiti so araho bisinomera nano fana ari tikiti nayo bakimbere eyisi nedi ni nayo tikiti bona bakimbere nifukisa hukenda kisa hukenda so humanya yabo lisumanyore ikampuni vendaye bayahuwere chesukaniro bayahuyete mu bulayi bayabwere so bakubukingira ni nayo naye bakubukingira ni hotel sunatabuliramo biso bikola bakubukingira ni hotel yayo sinamanyene kane ntufu atakuza kukonfaminga ngwate wabo no stufu ku internet iliho ku flight ya Dubai isi bambukingira iliho so nasima kila rekhala ngane happy endi bachefe bembale ngabe lukongolwa erugo nimbale kapuchora mana fawaina muhakaho mwesa hamaji travelers agency Kampala kuna Kasero market ku church house wisi baba yeta hovis wisi munabonge bibiri ufurisa abantu kube baka mu Kampala munyu akira sina kuni sina ninga sumala hota fana niye bene bibi ogenda we ko mukyala tomuteko umukyala by the way ahubona hana mu bose ngene nenga kunine yali
aliwo mugenda mwe kusema mukyala aliwo aliwo yamugenda zalinayo balo atawe wikindi wera kukobola wikindi wera yogenda kukobola okay teyanza bubaka obusemba eri abaana Uganda ilo mesembayo nadana iseso ndo masaba na pisendi abachefe bembale ku Mount Elgon mwise na alumendi mwise kuna Kasero market izo na Kasero market simukana mutu ye office yiyi bali bali ku church house ningira mugeti tiko tigeti singa nenge geti ku musambu mwana ho ufuro ye habiri wakusenge kwe habiri kungachi kana munyole bali room bibiri abiri memu kana munyole muba basita bali bala ikana bayete management siri bisawe bale mwanyala nabi kana mwanyala nabi